Kasubire muli bulungi mujje baleko jona gye mukola nawe omulabi wa leero nkwaniriza ate nawe omupya nyiga akapeesa kakaliko ekigambo subscribe osobole okubanga ofuna obutambi obw'enjawulo. Akatambi kano specifically nkakoledde ggwe wenna ali eyo ng'olina essimu empya eziyitibwa smartphones. Gwe wenna oli muzadde, abazadde ennaku zino babadde beeyungulidde omuze ogw'okuguliranga abaana amasimu. Abazadde mwenna abasinga mugulira abaana mwammwe amasimu naye temufaayo nnyo ate ku bintu ebimu ebyetaagisa ebyomugaso. Era abaana abasinga ennaku zino batandika okusomera ku masimu gano. Naye abaana bano abamu ate olumu bwe muba temuliiwo ewaka bafuna obudde ne batambula ate ne bagendako mu mikwano gyabwe. Oba olumu gwe nolowooza nti omwana abadde waka naye kumba ate alina mikwano gye gy'alaze. Ensangi zino otuwulira nnyo ebizibu bingi mu ggwanga lyaffe. Ono bamututte, ono drone emututte, oli abuze, ono abuzeewo, ono afunye obuzibu bwe buti, ono bamukoonye, ono afunye kino. Kugamba ebizibu bingi ebitambula mu maaso ensangi zino. Naye ng'ate abantu abasinga ndaba tulina smartphones. Tubadde maybe akantu kano tetunakategeera naye ng'ate ka mugaso nnyo. Kayinza okuba nga okeetaaga oba neyibawo ng'akeetaaga. Era kyenkusaba w'omala okulaba akatambi kano kashiyalinge ne munno wafuna engeri gy'onnyonnyolamu munno naye asobole okukayiga. Kuba ayinza okuba nga ka mugaso gy'ali oba ayinza okuba nga olwedde akamanyi naye ng'ate abadde tannakugamba. Naye njagala oggyeyo essimu yo ogikwate mu ngalo ongoberere nga nkunnyonnyola akantu kano kajja kukuyamba. Kyensooka okusaba ggwe wenna singa oba osanze omuntu ng'afunye obuzibu oba kabeere mwana muto ng'oba abuze, tomuggyako ssimu singa oba omusanze n'essimu ya smartphone ng'agiina. Mubuuze ekibuuzo kimu ba bibiri nti obeera wa, mama we yaani oba taata we yaani. Naye singa abatasobola kwogera bintu bino n'omulaba n'essimu, ayinza okuba nga olumu tasobola giggula oba omuntu ayinza okuba ng'afunye obuzibu ng'afunye accident. Gimuggyeko, njagala okwata essimu eyo oginyige. Ebiseera ebisinga essimu ebanga erimu looko nannyini essimu eyo yekka yasobola ogiggula kuba ennaku zino essimu ezimu osobola ogitunulamu mu screen yaayo oba nnyiniyo n'esoma amaaso go oba n'esoma face yo neyeggula, oba n'okozesa ekigalo neyeggula, oba n'okozesa pattern n'ogiggula. Naye ate bw'oba nga si ggwe nnyiniyo ne bw'okolesa ebintu bino byonna oyinza okwekanga nga tesobola kweggula. Naye njagala nkuwa akakodyo nti singa oba osanze omuntu ng'alina ekizibu kyafunye, katugeze ng'omusanze oba ng'emmotoka emutomedde oba nga bamusudde ku kkubo n'omusanga alina essimu ye egudde awo, Katonda singa bamuyambye ng'essimu eyo ekyakola, bw'oba nga agiggula ejja kuleeta buddooti obw'enjawulo. Ng'eriko ekigambo nti use biometric oba emergency call wansi ne buddooti obwo. Banga anyige ekigambo ekyo ekiriko emergency call. Abantu abamu tulowooza nti emergency call eyo erina kubibwa poliisi yokka kuba bagiteekako nga essimu ne bw'ebanga terina line oba sim card osobola okukubira abakuuma ddembe oba poliisi ne baba nga bakutuukako. Essimu ezo zirina satellite osobola okunyiga namba 112 neba nga ekonnekitinga ku satellite mu nsi ezimu, abakuuma ddembe ne baba nga basobola okuloketinga ne bamanya. Bw'omala okuginyiga ejja kuleetera screen enjeru efaanaganako ngaawo obanga olina option ey'okunyiga amapeesa ago. Kakati w'otuuka katundu kano gwe ng'omuzadde eyawa omwana wo smartphone, nyiga ewali plus eyo, oddire plus eyo ekyokuba nti oba oyina access ng'osobola okuteekamu ekigalo oba namba essimu eno neyeggula. Wano w'olina okukwatira ennamba yonna gwe ng'omuzadde n'oteekamu erinnya lyo nti daddy oba mami oba maama oba senga oba muganda wo oba omuntu yenna gw'omanya asobola okutuukibwako singa oba ofunye obuzibu. Era naawe omuzadde kikole ku ssimu yo. Akantu kano tokeerabira kateekemu. Oli omuntu yenna abatalina access ku ssimu, gwe wenna bw'onyiga akapeesa kano ne kuleetera screen zino nga bwe nzikulaze eno enjeru, amannya gano gajja kwapiyalinga waggulu awo nga bwe mugalaba wano. Kankugerezeeko olabe ekyenjawulo nti singa mba nina amannya mu ssimu yange ne nteekawo, amannya gano gajja kujja bwe gati nga bw'ogalaba awo. Kati ekyenjawulo singa omuntu akusanga ng'ofunye ekizibu, omuntu yenna kyangu essimu eyo singa ebeerako airtime, kitegeera
anyigabunyiza ennamba ezo n'aba ng'asobola okukubira omuntu wo ne waba tagigudde n'abagamba omuntu wamwe afunye obuzibu ali mu kifo bwe kine bwe kiti kimala. Era wansi bw'otunuulira kati nga kweno screen gye nkuwadde kuliko akagambo akamyufu. Kano kasinga kukozesebwa mu nsi ezimu singa omuntu aba afunye obuzibu n'abanga abamalwaliro ne bamusanga n'essimu banyigabunyiza akapeesa akakamyufu. Wabeerawo ebikwatagana ku ndwadde zonna eziri ku muntu singa katugeze omuntu abanga oba neguse n'agweri. Abantu basobola okukwata essimu ye ne bakebera ebintu ebimu singa aba yabiteeka mu ssimu ye nga bino nga kuliko medical condition ye n'eddagala kiri alina okumira. Abasawo baba banguyirwa ne bamanya nti omuntu bw'ate ne bw'ate afunye obuzibu yeetaaga eddagala bwe liti ne bwe liti, era omuntu ono atera okutuukibwako obulwadde bwe buti ne bwe buti. So kyenkusaba beera wa buvunaanyizibwa akantu kano kaddemu okayige bulungi era okateeke mu ssimu yo, ate kagabane ne munno osobole okubanga bw'afuna obuzibu oba w'osanga omuntu ng'afunye obuzibu. Kyenkwegayirako kiri ekintu kimu, tokwata ssimu ya muntu n'ogimuggyako singa oba omusanze ng'afunye ekizibu, kuba kye kintu ky'abasigaza mu bulamu ekisobola omutaasa. Bayinza okukubira omuntu omu ng'essimu ye teriiko ne bakubira omulala ng'oba eri bize ate nga kya bwangu. So bagenda okukubira wookusatu at least asobola okumanya nti gundi eno ennamba ya gundi ekibanga kyangu.